yes mpola mpola Jajja Misa cha simusanyufu na bamugamba nti mulwadde wa sirimu era nga waliwo ebigambo byayogedde agamba nti ebbanga lyonna bamugambye nti mulwadde wa sirimu naye tafanga tamulumanga akyaliwo ye kuva mu buto musajja mutono era tagejjangako alinga J Chameleon atakoga tagejja made in Uganda nantamegwa naye kimwe bunyise okuba nti abataka be Uganda bagenda mu maaso n'okuba nti bamulangira okubeera n'obulwadde bwa sirimu agamba nno okubeera n'essimu tekimuluma kubanga bangi abamulina naye kisinga okwewuunyisa sirimu gwalina tata agamba nti bangi abamwogerako bino nabiri abamujebuuja ne bamwogerako ebitasaana kalebule ekintu kyagamba nti si kituufu agamba nti n'okubeera n'esirimu si musango bw'abanga amulina si musango okubeera nti amulina era nga si kirungi kuvaayo kuva eri n'otandika kumuvoola n'okumumanyira ng'ogikozesa nga fighting tool yogezaako okuba nti omunafuya n'okumussa wansi eri abantu be bafaani be abawagizi be bakyala be n'abaana be mpola mpola agamba bannayuganda tebakola kikyamu era nga atubulire kyazzaako mpola mpola tukwaniriza omukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxud Junior webale kuba nti otambula nange webale kuba nti otwagala na kusubscribinga ebbanga lyonna nkussaamu ekitiibwa wenna ebyabikola muganda wange oli wa kitiibwa oli wa muwendo maximum respect from this side nga tugenda mu maaso mpola mpola okubaako ne wetutuuka nzikiriza nsobole okuba nti nkubuulira why, when, how and what ekiruma musajja mukulu amanyikiddwa nga Misa Kisemakula especially media n'abantu ab'enjawulo bibagenda bamanti bamwogerako mpola mpola ono yalondebwa Ssaabasajja okubeera nti ye Ssaabayimbi bamuyita Misa Kisemakula omu ku bayimbi b'e Uganda bakyasinze okubeera abamanyi ab'ettabu mpola mpola era ng'omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti akyusa band music namutwala ku next level yakuba obuyimba nga sigwansimire n'obusigaddewo olulala ngo babadde bagamba nti Misa Kisemakula mulwadde wa sirimu nti akawuka kamuluma era nga ebiseera ebisinga abeera ku ndiri bangi bagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo bamuteekako n'abantu abafa especially abawala abamu nga bagamba nti yabattanga abasiza akawuka ka sirimu mpola mpola bagenda mu maaso n'okuba nti bakibunyisa eggwanga n'okuba nti bakisaakanya n'okuba nti bakipaintinga era ng'ekifaananyi kya Misa Kisemakula butuuka ku street z'Ekampala ez'abantu abamu bagamba nti mulwadde wa sirimu. I don't know why obalwa kuba emimwa gyamyuka simanyi ate which is normal mpola mpola kubanga abantu bangi abamyuka emimwa olwa ebyo ebintu ebyenjawulo oba mmere gye balya n'ebisigaddewo naye ng'ate abantu bane Uganda bavaayo balumiriza musajja mukulu mukonjirwa Misa Kisemakula kuba nti mulwadde wa sirimu. Misa Kisemakula lunaku lwa leero avuddeyo n'abakulu byatugamba eri eggwanga avuddeyo n'agamba nti kinuma nnyo okulaba nti bannayuganda bagenda mu maaso n'okuba nti bampaayiriza ekirwadde ky'esirimu oba kyennina naye ng'ate bagenda mu maaso n'okuba nti bakikungiriza ne bampaintinga ne bagenda mu maaso okuwulira buli omu nga bwe ndi omulwadde wa sirimu. Ekirungi sirimu gwe ndina mulungi nnyo kubanga tanzitanga yes bwe mba nga nina sirimu gwe ndina tanzitanga era nsaba Mukama ayongere okuba nti ampa emikisa kubanga ate munnange sirimu gwe yampa tanzitanga nzani okusobola okuba nti mbeerawo ebbanga lyonna abantu bana Uganda libagenze mu maaso n'okuba nti mangamba nga bwe nina sirimu nga sifanga nebaza Mukama nti yasobodde okuba nti ankwatirira n'okuntuusa wendi wane eno nenkola ebintu ebyenjawulo nga nina sirimu wange naye ng'ate bannayuganda mulekerawo okuba nti mupakuka n'okugina n'ebigambo boolyawo bimutalina ku mitwe n'amagulu ojagamba omuntu nga bwalina sirimu tomanyi gwe ogenda mukosa tomanyi famire begenda kuwulira n'abantu n'abaana be muzzukulu n'abasigaddewo be bagenda kuba nti bawulira olwokubanga gwe oyagala okuyisaawo ekikyo. Misa Kisemakula avuddeyo n'agamba nti mukola kikyamu okuwaayira abantu tebalina sirimu. Now Misa kiwatukidde nga waliwo omukyala omupya omuto omukyala wa Katamba amanyikiddwa nga Fiye Mutonyi abantu bavayo kumuvuma nga balina HIV AIDS bwatamira ddagala lye bwakola biki bino n'ebirala bino nno bijja oluvannyuma okuba nti MC Edwin Katamba yavayo n'alangira nga bali omulwadde wa kawuka mpola mpola era nga yavayo n'ategeeza ensi nga bali ku ddagala waneno kyawa abalabe ba Fiye okutandika okuba nti bamuyingira n'okumuyita omulwadde wa sirimu. Fiye yavayo n'agamba nti mwenna abanvuma nti ndi mulwadde wa sirimu mugenda mu maaso n'okuba nti munvuma kubanga ate mmwe temumanyi na life status yange okusinga nze bwendi. I'm proud okuba nti ndi mulwadde wa sirimu kale bandi mulwadde mbeere mulwadde naawe olina ebizibu byo. Misa Kisemakula byebimu ku ebyo byagambye nti tayagala kuba nti awulira abantu kuba nti
badisrespectinga n'okuba nti bafrustratinga abantu ku social media nga bavuma obulwadde. Bino n'ebirala byebonera mu episodes zaffe ezidako. Bampita Ntambi Kimso.